mu mawulire agakagwawo breaking news nkuletedde ekigudde ku Honorable Nyeko Derrick era nga kiroozebwa okuba nti kyekimuviiriddeko n'okuba nga adduka mu lwokaano olwa kaadi y'ekibiina kya National Platform okubeera nga avuganya mu kalulu ka 2026 kigambibwa nti ffe bye tulaba oba oliawo ku ground siwe biri ngenda kukulaga obutambi mu mboozi eno nga Nyeko Derrick agobaganyizibwa ku ground era nga kigambibwa nti yandibanga ground yemuviiriddeko ekyo n'ategeera nti nyinza obutafuna kaadi n'asalawo abeere nga abivaamu wabula ebyo ngo bitadde ebbali tubadde twakamala okuwa amawulire nti Nyeko Derrick amaze okuba nga ava mu lwokaano era ategeezezza abantu b'Amakindye East nga bw'atagenda kuvuganya nabo bw'atagenda kuvuganya oba kuddamu kubakulembera mu kalulu ka 2026 wayise essaawa ntono nnyo akawunti ya Nyeko Derrick eya TikTok kubaddeko ekifaananyi kya president ku mukutu gwe n'agenda bw'atyo ekifaananyi ekyo n'akisangulayo n'ateekayo ekifaananyi kye nga bw'ogirabaawo ekintu kino kitadde ebibuuzo bingi nnyo naddala mu bagoberera ebintu bino nti ddala kiki ekigenda mu maaso wakati wa Nyeko Derrick n'akalulu ke tugenda mu mwaka 2026 ebibuuzo byeyongedde kwogatta n'obutambi bw'ogenda okulaba Nyeko Derrick ku ground ng'abantu bamugobesa mayinja era nga kirowoozebwa kyandibanga kireetedde abantu abamu naddala bamuli ku lusegere okumulabula nti olabika togenda kusobola kubeera ng'ofuna kaadi kubanga ground olabika tokyagirina ebyo nga tinaba kubanga mbikuwa nga sinakutwala wa Nyeko Derrick omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika ono nga ye sipiika wa KCCA bwe twogeranga naye ebibye si birungi jukira omukyalo ono emabegakawo abadde mu ssaga ez'enjawulo eziwererako ddala kakati Zahara Luyirika ono ebigambo bitandise okuba nga bimukyukira ku ssaawa esembayo Zahara Luyirika alabiddwako ng'alina posters zakubisizza nga ziri eyo mu 10,000 kyokka nga kadi tenaba kubanga egabibwa ng'oggyeko ziri ze yatimba e Makindye West ng'oggyeko zino zabadde yakatimba nga yeegwanyiza kadi y'ekibiina kya NUP yafulumizza posters empya nga zino ziri eyo mu 10,000 nga kigambibwa nti nga yalinga akakasa nti ye kadi yagifuna dda ngenda kukuwagamu ku maloboozi g'ogenda okuwulira agabadde googerwa abamu ku bantu ababadde ku lusegere lwa Zahara Luyirika bagamba mbu bo balina ssente gye zaava balina n'eddiiru gye basayininga nti mmwe ne bwe munaapositinga biki era ne bwe munaayogera biki kaadi ya Zahara Luyirika yatuulibwa dda ku mmeeza yateesebwako dda era ye Zahara Luyirika kaadi ye yakakasibwa dda ebigambo ebyo ogenda biwulira mu butambi obw'enjawulo bwengenda okuba nga nkuwa wabula kino kireese ebibuuzo bingi nnyo mu bannayuganda ab'enjawulo naddala ababadde bagoberera ensonga nti ddala kijja kitya okubeera nga Zahara Luyirika ye already kaadi ye amanyi bw'enaatambula kijja kitya ng'okubeera nga ye kaadi ye akimanyi bulungi nnyo nti kaadi agenda kugifuna kati nga sinakuwa ebyo ebyaba ne bibonoonekedde kkiriza nsooke nkutuuseeko ate agava ku kitebe ekya National Platform we twogerera abamu ku bafunye kaadi y'ekibiina kino bamaze okubeera nga bakonfamingibwa officially nga Katongole Julius Mumiransanafu kaadi ye emaze okuba nga etongozebwa era abatannaba kugoberera nsonga eno we bakuwa kaadi Secretary General asayininga ku foomu eyo era nga foomu eyo ojijja okupresentinga eri akakiiko k'ebyokulonda aka Simon Byabaka majjukira batandika nkya okubeera nga baba nominatinga kati foomu eyo esayiningibwako Secretary General gy'otwalayo era nga ey'Akatongole Julius Mumiransanafu yo eye yamaze dde okubeera nga etongozebwa wuliriza nze gye tweyongereyo kiwedde tugende soko bakangemu soko tuweyo kagundi katono nnyo oyo kansala waffe Mumiransanafu Katongole Julius okusookera ddala ndi wa mukisa nnyo okumanya ndi wa mukisa nnyo Secretary General Oweekitiibwa David Lewis Lugongoya ze bwasoose okusayiningirako mu Uganda yonna ze memba wa National Unity Platform bwasoose okuteekerako omukono era abantu bayinza olowooza nti munaye Katongole ali mu palapase naye mbagambayo kaadi essaawa zino nagifunye dda era sitampu emaze okuluma omukono gulumye era nenjagala okusanyuka okutegeeza bannayuganda naddala bannalubaga South nti obuweereza ngenda bubawa naye obuweereza bwange bugenda kwesigamizibwa ku nsonga 3 esooka okulaba nti Uganda ekyuka ekyokubiri okulaba nti Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssenta pulezidenti waffe atula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ate n'obuweereza obutuukira ddala ku muntu w'owansi era nja kusaba baganda bange benvuganyizza nabo nze mu kusaba kaadi navuganya n'abantu 14 ku bantu 14 kwaliko deputy speaker wa KCCA nekubeerako ne bakansala ba incumbents baganda bange abo mbeebaza obuweereza bwe babatuusizza ku bannayuganda
baganda bange abo era ngenda batuukirira Ssekinoomu ng'abalala abana bwe basazeewo ne bagamba ddala akasajja kamumira nsanafu kazitowa era baŋŋambye tugenda kudda emabega. Ngenda kulaba engeri gyemba deputy speaker wa KCCA ne bennevuganyisa nabo ngenda kulaba bwe tukwatagana okulaba nti tutuusa obuweereza. Njagala okwebaza ekibiina kyange kya National Unity Platform n'owekitiibwa ennyo President Kyagulanyi okumpa omukisa omunaku Julius Katongole asula mu myala gy'e Kabowa, asula mu myala okulaba nti nange Julius Katongole ataawaddeyo yadde na 10, ataawaddeyo yadde ensimbi bampadde omukisa mpeereze bannalubaga South. Lubaga South esangibwamu Obwakabaka bwa Buganda, esangibwamu Eklezia Katolika. Ebyo byonna bibadde byetaaga omuntu ddala nga wankizo ku nsonga ezo. Yategeeza abantu bannyinimu Ssaabasajja Kabaka ngenda beerawo mu nkulaakulana ez'enjawulo naddala bulungi bwa nsi okulaba nti tulongoosa akayanja ka Kabaka, ennyanja ya Kabaka esangibwawo n'ebintu ebirala ebiyamba omuntu wa bulijjo. Era olunaku olw'enkya ngenda kubanga ngenda okulaba nti mpaayo empapula zange ate ntandika akalulu okulaba nti mpangula ekifo kino. Ebanja abagenda okujja okwesimbawo naye nabo era bakimanyi bajja bagamba nti mugenda kumeggana ne mumira nsanafu era akalulu kano tekagenda kubeera ka bulijjo. Nja kusaba bannalubaga South ambuleera ke kabonero abalala bonna abali mu byabwe ne babanga badde munno nga kaadi yaganye kkiriza muganda wange ekintu kigaana. So mu mbeera eyo tugenda kulabanga tuwangula ekifo kino ate tuweereze bannalubaga ey'Amaserengeta. Yes, bigambo bya Katongole Julius mumira nsanafu ku nsonga eza kaadi. Kakati eyo njagadde nkuyisizeeyo ebyo nabyo oberenga obitegeera naye ensonga enkulu yeeno gye njagala owulirize. Omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika ono akubiriza olukiiko lwa Kampala Capital City Authority olwa KCCA. Waliwo ebigambo bye njagala owulire nga tetunaba kubanga tugenda wala obitegeere bulungi nnyo. Emboozi zino zirese ebibuuzo bingi nnyo mu bannayuganda ku nsonga ey'omukyala Zahara Luyirika. Nkugambye omukyala ono yakubisizza ebipande ebiri eyo mu 10 kyokka nga tannaba kumanya oba ddala kaadi agenda kubeera ng'agifuna nga sinaba kubanga nkutwala wala. Njagala nsooke nkujjukize Zahara Luyirika ono yasooka kubanga akontestinga ku kifo ky'omubaka agenda okukiikirira Makindye West. Ekifo ekyo wetwogera nga kirimu Honorable Alan Sewanyana era ebipande bino wetwogerera bikyali eyo mu bitundu byeyo ebya Makindye West yabitimba. Waayita ebbanga ttono eyekyusiza mu kitinga embazzi era kyashookinga bangi nnyo naddala bannankyukakyuka nga balabye Zahara Luyirika ng'atazze ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira Kampala era nga kimye nomination forms ku kitebe ekya National Unity Platform. Kakati wetwogere olunaku olwaleero Zahara Luyirika ono emabegakaawo abadde confident nnyo ne ttiimu ye nga balagira ddala nti yo kaadi eyaabwe yali yaggwa dda. Ebigambo bino ebizenga byogerebwa nti ssente zitambudde underground nga bimanyiddwa oba nga tebimanyiddwa era nga kigambibwa nti omukyalo ono ssente ezo zandiba nga zirina gye ziva. Ebyo bigambo si byange, ebimu ogenda biwulira mu katambi wano kengenda okuba nga nkuwa. Zahara Luyirika gye buvuddeko yakubye posters eziri eyo mu 10 era nga posters zino ze zisinza okuleeta ebibuuzo bino nga bwe njagala owulire mu audio. Wabula mu katambi kano mulimu ebigambo ebigamba nti Zahara Luyirika okuva ku kifo ky'e Makindye West ajje Kampala Woman MP nti ekifo kino kyaliko okuteesa nti era order yava from above gye simanyi order yava gye yava era nekisalibwawo n'endagaano n'esayiningibwa nti Zahara Luyirika alina okufuna kaadi ey'omubaka omukyala akiikirira Kampala. Wabula ekintu kino kibadde nga kibuusibwa kakati ebibuuzo we bijjidde Zahara Luyirika ssente azijjawa. Sooka owuliriza akatambi kano nga sinnakuwa maloboozi gali gogenda okuwuliriza. Kino kimu ku bibuuzo abantu be bazze nga beebuuza. Wabula ng'omala okuwuliriza bino ngenda kuwa ate akatambi akalimu amaloboozi agalumika nti Zahara Luyirika kaadi ye yali yateesebwako. Ddawuliriza leero kanjogereko ono omukyala Zahara Luyirika. Zahara Luyirika yemwe mugenda okulowoozesa abantu nti NUP kaadi etunda ntunde. Imagine tonnaba na kuweebwa kifo ky'oyagala naye wakubisizza dda ebipande bimalayo Uganda namba. Kaakati gw'osuubira bw'okera ku makya n'ofuna kaadi opponent wo ne bagimumma abantu ogenda balowoozesa ati wakimanyirawo era n'okitegeererawo nti ogenda kufuna kaadi ky'obalanga watandika odda kukubisa ebifaananyi. Okubisa ebifaananyi kyali baddawo nga tekirina buzibu naye lwaki oyiparedinga mawulire
kyogamba gwoli gwovuganya naye tasobola kubanga yekubisa ebifaananyi yemu mugenda okulowozesa abantu nti kadi munupu batunda ntunde because tosobola kukola kintu kyabujega bwe kityo niwekubisa ebifaananyi nomination tezinaba na kutuuka noyiparedinga mawulire bingi bizibu bwe biti kati gweyagala tugamba mbu gwe wategeera ddanga bwogenda ofuna kadi lwaki mwagala okulowozesa abantu nti nupu kadi etunda ntunde ebintu by'ekisiro ebyobujega ebyo ani ababalira mmwe tereka ebifaananyi byo bwe bakuba kadi obijjeyo bwe batakuba kadi birekeeyo naye wateekako dda n'omwaka mmwe Zakala mwetereeze bantu mmwe muve ebintu by'okkola eby'ekisirusiru ebyo bitalina makulu oparadinza ebifaananyi okuva mwezi guwedde kisyogezaako okulaga gwe. Yes, kati ebyo njagadde mbikuwe owulire ezimu ku ndowooza z'abantu nga sinnakutwala katambi kano kenjagala ate kati okuwa essaawa eno ogenda kuwulira mu katambi kano gye kaggweera mulimu ebibuuzo ebyebuuzibwa ku katambi kano akafulumya era nga n'omuntu eyakafulumya agambibwa okuba nti omu ku bantu abali ku lusegere lwa Zahara Luyirika era nga ne meeting eyo eyatuula yandibanga yagirimu kubanga n'ebyogerebwa alaga abimanyi nnyo era amanyi ekigenda mu maaso era yagamba nti Zahara Luyirika mwene we munaayogera ki abasayidi endala Zahara Luyirika kaadi ye yakakasibwa dda nga bwe njagala owulire ebigambo bino. Ngenda kwongera okukateeka yakatambi kano ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV ku Facebook ogenda kubeera nga obiwulira sooka owulirize nzije mbere nga nkuwaate information endala. Sibwafuna kaadi temukkiriza omulaba okubayingiramu gwe mukyala gwe ojjotya mu competition nga gwogamba sure deal gwe kaadi ogiina nababuuza osobola butya okubanga okyali mu kaadi eno nga okyanoonya kaadi ya kibiina n'okuba ebipande ebiyitirivu ennyo ng'omanyi ku kifo muliko abantu 4 5 6 7 8 9 10 nga kaadi eri emu sente z'ebipande mwazijjawa waliwo eyakaabye n'agamba mbuno yatunda mbu yasinga akataka kajjajjaawe osinga otya ettaka okuba ebipande ekikolo twabaddemu ezimu kuzisembayo oda yafulumye oda ni oda siwo mayongo sa ake ketonye oba mupostinga biki endagaano yawedde Woman MP Kampala District Zahara Luyirika Ssekibala confirmed ate kasanjogera mawulire gava ku source oba mupostinga biki endagaano yawedde Woman MP Kampala District Zahara Luyirika Ssekibala confirmed. Ebyo bye bimu ku bibuuzo ebyebuuzibwa ku mukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika kakati ebyo sijja kubirwako ebyo nabyo njagadde mbikuwe obeere ng'ate obimanyi bulungi nnyo kakati ku nsonga eya Honorable Nyeko Derrick waliwo akatambi kenjagala osooka olabe nga sinaba kubanga nkutwala mu nsonga yonna Nyeko Derrick nga bwe nkugambye ku makya g'olunaku olwaleero yakedde n'ategeeza eggwanga nga bw'atagenda kuddamu kwesimba ku kifo eky'omubaka akiikira Makindye East mu kitundu mu kalulu aka 2026. Nyeko Derrick ono nakuwadde ebimu ku byafaayo bitonotono abasinga obungi mwabitegedde abamu tebwabitegedde wabula oluvannyuma lw'okuwa amawulire ago waayise essaawa mbale Nyeko Derrick n'agenda ku mukutu gwe ogwa TikTok n'ajjayo ekifaananyi ekibaddeyo ekya president ekibaddeko ekifaananyi ekya official poster nga bw'omumanyi nti abantu abasinga obungi babadde bataddeyo ekifaananyi ekyo ebibuuzo ne byeyongera nti Nyeko Derrick ddala kiki ekiri emabega wa okubeera ng'alangiridde nga bw'atagenda kuddamu kwesimba ku kifo ekya omubaka agenda okukiikirira abantu ba Makindye East ekifo ekintu ekibadde tekirowoozebwa mu bantu bonna wabula Nyeko Derrick ye n'akola ekyo n'aba ng'avuddeyo tagenda kubeera nga yeesimbawo kakati njagala owulirize waliwo olunaku Nyeko Derrick lwe yagenda ku ground olunaku Nyeko Derrick ng'agenza okuyitako mu balonzi kigambibwa nti yali amaze ebbanga nga talinnyayo okuva lwe baamulonda kino kyaleetera abalonzi okutandika okubeera nga bamukubamu ebituli era bwe yagendanga gye bali baamugobanga bugobi Nyeko Derrick obutambi obumu bwalabikako gye buvuddeko kakasanga gwazzaagoberera ebintu nga bino wabirabako era njagala nkuwa akatambi kano akamu kwobwo obwalabika n'obungi ennyo bwe sinza kuzannya wano wabula nga tujja bikuleetera bwe binaaba byetaagisizza ku budde buno njagala nsooke nkuwe kano ng'ekyokulabirako ekirowoozebwa ti Nyeko Derrick ono alabika ku ground abadde takyayinayo bantu oluvannyuma lw'ebyo byabadde ng'akola byabadde ng'abakola abamu nga bagamba nti abadde yabafera
nti okuva we yawangula taddangamu kulinnya ku ground. Wuliriza. Mugende mwe twabakonye mugende twabakonye myaka 5 mukyanga tukulonda okomawo mu bantu. Genda twakonye mukyanga tukulonda myaka 5 okomawo mu bantu. Genda tuviire mugende genda mukyanga tukulonda myaka 5 okomawo mu bantu. Tuviire musali yako genda mujanga tukulonda myaka 5 lwakomawo. Mugende mwe twabakonye mugende twabakonye myaka 5 mujanga tukulonda lwakomawo mu bantu. Genda twakonye mujanga tukulonda myaka 5 lwakomawo mu bantu. Genda tuviire mugende genda mujanga tukulonda myaka 5 lwakomawo mu bantu. Tuviire musali yako genda mujanga tukulonda myaka 5 lwakomawo. Oyo omusajja agende, tetulina kye tumwagaza agende. Myaka 5 bukyanga tumulonda nedda seba agende eri. Bukyanga tumulonda myaka 5 lwakomawo mu bantu. Agende. Tetwagala tunnyonnyola, tetwagala kintu. Kakati ebimu ku ebyo ako ke kamu ku butambi obungi obadde busobodde okubanga bukwatibwa emirundi gyonna Honorable Nyeko Derrick gyabadde ng'asisinkana abantu. Kakati nkuleetedde ebimu ku bigambo ebirala era byenjagala owulirize n'obwegendereza ebirowoozebwa abantu bano balina endowooza zaabwe eri Honorable Nyeko Derrick. Saagadde bino kubyogereramu, saagadde kubeera nga mbibannyonnyola, wabula njagadde mbikuwe naawe obiwulire ogende mu comment section gye tuba tusisinkana okubeera ng'owulira ekiki ekituufu ekiri emabega wa Nyeko Derrick okubeera ng'agobeddwa oba okubeera ng'awaliriziddwa okuva mu lwokaano olw'ekifo eky'omubaka mu Parliament akiikirira abantu aba Makindye East. Nyeko Derrick enkyaluna kulwalenga bwe nkugambye alangiridde nga bw'atagenda kubiddamu era 2026 n'abategeeza nti tagenda kwesimbawo. Kati nga sinaba kubanga nkuzannyira obutambi buno kiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna ayagala okubanga oganja, ayagala okubanga ogenda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula, oyagala okubaako okusomolwa mikisa n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, akugamba nti si musamize wabula ayita mu kitabu ekitukuvu ekya Kuruhani n'abeera nga ate akulombera dduwa esobola okukwambululako ebyo byonna ebikutawaanya. Ennamba y'essimu eri 0753 nkagamunya era akugamba nti osobola ogikubako direct, osobola omutuukirira ate era osobola okumusanga ne ku WhatsApp. Asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja, ensonga ne ziba nga zitambula. Kakati njagala owulirize ebigambo Nyeko Derrick abasinga obungi bye bamwogeredde oba bye balowooza ebiyinza okuba nga bye bimuviiriddeko okuwalirizibwa okusuulawo tawulo. Agambe nti 2026 sigenda kulabikirako mu ballot paper olwa pressure egambibwa okuba nti yebadde emuteereddwako abalonzi be bennyini. Mbu kigambibwa Nyeko Derrick ku ground abadde yagifiirwa dda era naye yandibanga abadde akimanyi bulungi nnyo nti ayinza obutadda mu kalulu aka 2026 nti ne waanaaba aweereddwa kaadi yandibanga y'omu ku bagenda okukubya ekibiina kya NUP. Wuliriza. Mulaba ono waggulu ono agende genda. I want to ask Ugandans who had ever had anything coming from Nyeko Derrick ever since the 2021 election. If not now, the only news we are getting from him that is now withdrawing himself. Era agende. Tuamu wakadi, inagenda mu parliament, he did nothing, totally nothing. That is the only post that the card bearer of that region in Makindye did nothing totally. Era agende. Thank you for making NUP's electoral commission work very easy. Genda. Zendiwe Tororongagwe. Is there anyhow that you have even used the 30 position to preach protest vote in a village where you come from? Come out and tell the world. Can you even contest for LOC3 in your district, in your region in Tororo? Can you? Why? Can you come out and tell the people why? Era genda. Era mwawari, you people whom you didn't know him. Mureka gende. Era thank you. Genda. Genda. You even got the chance you were given the card 2021 because there was still a lot of excitement. Bishi. Era, thank God for that. Stop even using that me and my team. Simani for good leadership. Say you and your family.
Say you and your family since the 2021 election, where were you? Era Genda. Mulino setting up things straight to keep the core value ya NUP. Agende, thank you for making the work of Electoral Commission easy. Genda, not even Simani, you decided, you knew very well there's nothing you did for the people, and this time around, they can't again entrust you with that chance. Go. Garcia. Genda, my first time even to abuse. Go. More later, even people to use our party as a bad example. Genda. Bananga abaka parliament. Temule kuliranga tebanaba makadi. Nyeko temulabe wale kulidde. Ona bonye kale kulidde kubanga ategedde nti bagenda mu akadi. Olwonga kakuyege nagwa akuba bagoba mugobe. Nzenga mu bagamba nti omusajja oyo mubanja namukubira campaign n'agula Range Rover n'awanika endabirwamu. Bw'atasasula bakakuyege kati bezeeyo buli amulaba amukasukira mayinja. Abaleka so afuna kadi. Bweponga baje kukusiza bukusala bajimuwa. Era babajimuwa abadde tajja kuwangula kifo. Ekifo bado bagya kitwala kecho. Ale kulidde lwa kutya baleta so amuwa kadi. Nabagambye 2026 mugenda kwewuunya. Ababaka ba parliament abatali ku ground abadde bali obuli omusimbi tebagenda kuba wa kadi. NUP yatuza abaka abasuka 200 ku katebe tujja kuddamu 231 mu mwaka gwa 2021 nga tuyigira kalili ka 2021 amawulire gavayo ne gakuba nga gagamba nti gavumenti efunye abantu ab'enjawulo kwegamba gavumenti yafuna ba techniques ab'enjawulo mu ICT nga baliwo kukola mulimo gwa hackinga buli page yonna ya muntu wanchuukachuuka era ekyo twakirabako 2021 atugenda mu kalulu ka 2021 twakirabako era mbiseera ebyo baatandika okufulumya amawulire ga propaganda agakwata naddala ku bantu abali ku lusegere nnyo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwe mwali ne Nubiani lya amawulire ne gakuba nti Nubiani ne mukazi we baawukana obufumbo tebukyaliwo. Amawulire ago ne gagoyinga viral. Twagenda okuvaayo okulaba nga batugamba nti Nubiani page ye hackingiddwa kwega abagikuttemu era bagiyingiddemu. Tebabanga ye tactic yemu gye bakomezaawo mu kaseera kano nga twolekera akalulu ka 2026 okutandika okusaasaanya propaganda. Ndabyeko amawulire awo aga Honorable Derrick Nyeko nga gali mu kutambula nti Honorable Derrick Nyeko avudde mu lwokaano from the blue. Okitegeera ekintu ekyo amawulire ago ndaba nga gatandise okutrending era abaana beekyukakyuka mugabuukidde nnyo. Nze mbadde nsuubira nti Honorable Derrick Nyeko omumwa tegwesibye asobola okuvayo n'akwata akazindalo ne yeeyogerera. Tebaba nga batuzeemu trick yemu nga batandise okuhackinga page z'abantu b'enkyukakyuka naddala abantu abali mu kibiina kya National Unity Platform abakulu. Twabadde tuli awo jjo nga batugamba nti page ya Honorable Shamimu Malende naye eyingiddwamu hackingiddwa era nga kuliko amawulire ag'ekisirusiru nti nze n'omwami wange obufumbo tebukyaliwo. Kati buno terunaana kuyita yadde olunaku era batuteereddeyo amawulire ku page ya Derrick Nyeko oba Honorable Derrick Nyeko atuteereddeyo amawulire nti nze sigenda kuddamu kujja kuganya kifo ky'obwammemba ba parliament eky'obwa Makindye East. Ekyamazima amawulire ago wadde gali ku page ye eri official handle ye eyagunde eya social media nze saba gakakasa bulungi kubanga abasajja abantu batuvuga speed. These days diversion after diversion, diversion after diversion. They don't want us to focus. I'm not saying that amawulire ago diversion oba si matuufu oba siki, but for me ngenda kukkiriza nti amawulire ago matuufu okuvira ddala mu kamwa ka Honorable Derrick Nyeko kubanga ayina essimu, ayina TikTok account, ayina Facebook account, ayina Twitter account, ayina buli account asobola okujja n'alikodinga akatambi naga bannange nze olwokaano nduvuddemu. Not typing. Nze sinabagakkiriza wadde nga abaana b'enkyukakyuka abamu basanyuse abalala bagakuba abalala bagabwakanya abalala bakola ki naye nze nganza omuntu bayinza okuba bazzeemu otuteekamu eri trick ya 2021 gye batandika okuhakinga nga buli page ya muntu yenna yeetolodde His Excellency nga bagihakinga nga bawandiikako kwegamba ebiwulire ebyekisiru just to divert people, just to confuse people, just to make people focusing on useless things. Baleme kufokasinga ku kalulu, baleme kufokasinga ku kiki kyetugendamu.
kubanga munnange essaawa zino abo abantu tebavangawo by the way, abo abantu abahakinga page ezo tebavangawo, abo abantu bakyaliwo nnyo nga mu kaseera kano bayinza n'okutandika okukozesebwa okutiddiisa organizinga n'okutujja ku mulamwa. Golooza lwaki bibeera ku page z'abaana bankyukakyuka, lwaki bibeera ku page z'abantu ba struggle, lwaki bibeera ku page bwe zityo. Twalabye jjojjo wano amawulire agafulumidde ku page yo Honorable Shamimu Malende, era n'avaayo n'atugamba page ye bagihakinze. Kati olwaleero lwakatya bifulumidde ku page ya Honorable Derrick Nyeko, enkya tetumanya anaddako. Twandiba tugenda kufoolinga down tugwe mu katego k'abaana abasajja, twandiba tugenda kufoolinga down nga just bali mu page ezo, bali mu ziko zisotuwa misinformation n'okutudivertinga n'okutufocusingisa ku bintu ebitakola makulu. Abamu ndabye muvaayo musanyuka muga atufunye omuzira atukoze eki, ono ayinza okuba omuzira, ono alekulidde. Gooza lwaki mu kaseera kano ng'ate already naye yajjayo empapula z'okwewandiisa? Lwaki mu kaseera kano? Lwaki teyakirowoozaako before nga tannajjayo empapula? Kyogamba akirowoozezza leero, akirowoozezza ssaawa zino, era bw'aba akirowoozezza ssaawa zino gwe sooka weebuuze why and how. Kizze kitya era lwaki mu kaseera kano nga ne vetting enaatera okuggwa, nga ne process y'okulonda abakulembeze abagenda okukwatira bendera banaatera okulangirirwa. Golooza lwaki mu kaseera kano Honorable Derrick Nyeko lwalekulira? Lwaki mu kaseera kano Honorable Derrick Nyeko lwateekayo amawulire agafaanana bwe gatyo ku Twitter handle ye oba ku pages eza social media? Twandibadde tusooka ne tukola fara investigation about these things nga tunakutandika kutambuza amawulire. Tuyinza okuba tuli mu kutambuza amawulire naye nga amawulire ge tutambuza ekyamazima gali misinformation ga bulimba, it is a propaganda from the regime, nga account z'abantu bano oluusi zahakingiddwa. So Honorable Derrick Nyeko tuwe twagala akole clarification about this issue on video, ajje mu kamera, ajje mu media, bannamawulire bamutuukirire akole clarification about this mawulire agali mu kufulumira ku page ye. But if not, for me I don't have the time to talk about this. Era bw'aba yakoze kirungi nnyo tusobola okusigala nga tugenda mu maaso, tetumanyi yalekulidde kuva mu NUP oba yalekulidde ng'agenda kusigala ng'akola emirimu emitongole mu NUP. So that's where I get confused. Okitegeera. So abaana b'enkyukakyuka, let us be vigilant about this, kubanga bano abasajja they are doing each and everything to disorganize us, to make us busy in useless things, okutukuumira busy mu bintu ebitategerekeka, okutrendingisa ebintu ebitategerekeka. Ate bw'olaba nga bataddewo embeera eyo, it means they are driving something very big for us. Okitegeera. So let us pay attention, tuleme kubuukiranga bintu, kubanga katuyinza okulaba nga Derrick Nyeko avuddeyo n'atuterawo fake, my account has been hacked. So how are we going to do this? Nga tutandise okugamba okusaasaanya amawulire kati gatandise okutrendinga n'ebyakkaadi kati bivuddewo. Kitegeera. So please let us focus. Leka tufokasinge ba guys, tugenda mu protest vote wadde mwe temukyayagala kyogerako mulaba ng'ekintu kiringa ekiri common, naye bannayuganda mukimanye the society is so vulgar, yeetaaga okubeera nga mubajjukiza buli kaseera kiki kye tugendamu, ku bubi banyiga mu mutwe lwampaka. Kati buli we musuula ennanga n'ekigambo protest vote ne kiva mu kamwa, mwe muyinza okulowooza ati abantu bakitegeerera bakimanyi bulungi nnyo. Bamikwano bannayuganda bakujjukiza nnyo kubabeerako balinga baana bato. So get that in mind, please don't be diverted. Ebintu ebimu musooke mu confirming. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba ya